abooluganda abaagalwa mukama waffe mwebale nnyo okujja ku Sande eno ey'okuna okuva ku mazuukira ga mukama waffe. Esande eno mu kalenda yaffe ey'okusinza mu Luganda y'ey'abaami bagenda okutukulembera mu kusinza okwa leero era nga bakulembeddwa omukulu waabwe omwami Stephen Kafeero ne ttiimu ye yonna. Esande eno y'ey'okuna era ngenda okuva amazuukira ga mukama waffe era ngenda okusoma essaala eyalagibwa ku lunaku olwo. Ayi Katonda ayinza byonna, gwalaga abo abakyama omusana gw'amazima go balyoke badde mu kkubo ery'obutuukirivu. Obawe abo bonna abayigganyizibwa mu kukkakkanya kw'eddiini ya Kristo okuleka ebigambo byonna ebitatabagana n'okwatula kwabwe n'okugoberera ebikusanyusa byonna ku bwa mukama waffe Yesu Kristo. Essaala ey'okusonyiwa. Mukama ayinza byonna era ow'ekisa ekingi, abasaasire mmwe, abasonyiwe ebibi byammwe byonna, abawe ebbanga okulongoosa obulamu bwammwe, era abawe ekisa n'essanyu eby'omwoyo omutukuvu. Amiina.
ekisooka. Ekitundu kyaffe ekisooka kiva mu kitabo kya Zabbuli. Zabbuli 133 eya Dawudi egamba bw'eti: laba bwe kuli okulungi lukusanyusa, abooluganda okutuula awamu nga batapaganye. Kulinganga amafuta ag'omuwendo omungi agali ku mutwe, akalukutira mu kirevu kya Alooni, agaserengetera ku lukugiro lw'ebyambalo bye, ng'omusulo gwa Kalumooni ogukkira ku nsozi za Sayuuni. Kubanga eyo Mukama yalagirira omukisa, bwe bulamu obw'emirembe n'emirembe. Ekitundu kyaffe ekisooka kikomye wano. Katuwulire ekitundu ekyokubiri. Ekitundu ekyokubiri kiva mu Yokaana essula 2 olunyiri olw'19 okutuusa ku olwa31. Yokaana essula 2 olunyiri olw'19 okutuusa ku 31. Awo ku lunaku luli akawungeezi, olunaku olusooka mu nnaku 7, enzigi bwe zaali nga ziggaddwawo abayigiriza mwe baali olw'okutya Abayudaaya, Yesu n'ajja n'ayimirira wakati mu bo n'abagamba nti, emirembe gibe mu mmwe. Awo bwe yamala okwogera bw'atyo n'abalaga engalo ze n'embiriizi ze. Abayigiriza ne basanyuka bwe baalaba Mukama waabwe. Awo Yesu n'abagamba nti, emirembe gibe mu mmwe. Nga Kitange bwe yantuma nze, nange bwe ntyo mbasindika mmwe. Bwe yamala okwogera ekyo n'abasiza omukka n'abagamba nti, mutoole Omwoyo Omutukuvu. Bwe munajjangako ebibi bonna baggibwako, bwe munaasabiranga ebibi bonna basigirwa. Naye Tomasi, omu ku 12, eyayitibwanga Didumo, teyali nabo Yesu bwe yajja. Awo abayigirizwa abalala ne bamubuulira nti, tulabye Mukama waffe. Naye n'abagamba nti, bwe siriraba mu bibatu bye enkovu z'enninga, ne nzisa olunwe lwange ku nkovu z'enninga, ne nsonseka omukono gwange mu mbiriizi ze, sirikkiriza n'akatono. Oluvannyuma nga wayiseewo ennaku 8, ate abayigirizwa baali munda ne Tomasi ng'ali nabo, Yesu n'ajja, enzigi nga ziggaddwawo, n'ayimirira wakati mu bo n'agamba nti, emirembe gibe mu mmwe. Awo n'agamba Tomasi nti, leeta wano olunwe lwo olabe ebibatu byange, era oleete n'omukono gwo ogusse mu mbiriizi zange, oleme okuba atakkiriza naye akkiriza. Tomasi n'addamu n'amugamba nti, gwe Mukama wange era Katonda wange. Yesu n'amugamba nti, kubanga ondabye kyovudde okkiriza. Balina omukisa abakkiriza nga tebaliiko kye balabye. Waliwo obubonero bulala bungi Yesu bwe yakolera mu maaso g'abayigirizwa obutawandiikiddwa mu kitabo kino. Naye buno bwawandiikibwa bulyoke mukkirize nti Yesu ye Kristo, Omwana wa Katonda, era mmwe mukkiriza mube n'obulamu mu linnya lye. Ekitundu kyaffe kikomye awo. Katuyimbe oluyimba nga tugenda okuwulira okubuulira okuva ew'omwami Enoka Kiyaga. Yesu Mukama wange, mweyamba bulijjo. Yesu mukumi wange, Yesu gwe neesiga. Nange ntegeera Yesu ye yalindokola. Manyi talitugoba abamukkiriza. Yesu Mukama wange, mweyamba
mukumi wange, Yesu gwe neesiga. Yesu mukama wange, pummulire mu ggwe, sisingibwe Setaani bwe kukabirira. Gy'oli tebakyakowa, bonna bawummula, beerabidde okukaaba, balina essanyu nnyo. Yesu mukama wange, mweyamba bulijjo. Yesu mukumi wange, Yesu gwe neesiga. Yesu nakweyambanga, gwe yatufiirira, nakutunuuliranga okunkulembera. Kale mukama wange, kankulindirire, olikomawo munsi okuntwala ewuwo. Yesu mukama wange, mweyamba bulijjo. Yesu mukumi wange, Yesu gwe neesiga. Yesu mukama wange, mweyamba bulijjo. Yesu mukumi wange, Yesu gwe neesiga. Yesu mukumi wange, Yesu gwe neesiga. Abooluganda, Mukama yeebazibwe. Mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya nze Enoch Mayanja Kiyaga, mpeereza ng'omukubiza wa Kristaayo mu kkanisa ey'Okusinza mu Luganda e Manchester. Ndi musanyufu bya nsusso okubeegattako olwaleero Abakristaayo ab'Okusinza mu Luganda e Waterloo, London, naddala abaami, nga tujaguza olunaku lwaffe olw'abaami olwaleero. Ebyawandiikibwa bye tusomye olwaleero bya nsonga bwe tudda mu Zabbuli eyo ey'ekikumi egamba nti, laba bwe kuli okulungi bwe kusanyusa abooluganda okutuula awamu nga batabaganye. Kulinga amafuta ag'omuwendo omungi agali ku mutwe agakulukutira ku kirevu mu kirevu kya Alooni, agaserengeta ku lukugiro lw'ekyambalo kye, ng'omusulo gwa Kerumooni ogukkira ku nsozi za Sayuuni, kubanga eyo Mukama gye yalagirira omukisa, bwe bulamu obw'emirembe n'emirembe. Abooluganda, ebyafaayo biraga nti Kabaka Dawudi bwe yawandiikira Zabbuli eno, abaana ba Isirayiri n'obwakabaka bwe bwali bwakayita mu mbeera enzibu ennyo eyabaleetera obulumi n'obugigi, nga mutabani we Abusalomu agezaako okumukunkumula omukono mu kibya. N'olwekyo waaliwo okulwanagana, waaliwo okuyombagana, waaliwo okuneneŋŋana, waaliwo okusojjagana, waaliwo emirerembe.
ate buli wabeerawo conflict ey'ekika ekyo, bwe wabeerawo okulwanagana, wabeerawo economic distress, wabeerawo crisis, embeera yali nzibu nnyo. Naye kabaka Dawudi Katonda n'asobola okumubeera, n'abeera muvumu, n'asobola okukkakkanya obwegugungo buno, ate n'addamu buto n'abukala ku Namulondo. Era mu kiseera ekyo Abayisirayiri, abaana ba Isirayiri ne bongera okumukkiririzaamu, n'ayongera okuganja mu maaso gaabwe, nabo ne bongera okuganja maaso ge. N'olwekyo yagenda okuwandiika Zabbuli eno ng'amaze okuyita mu mbeera eno nga mukkakkamu. Njagala tuddeko emabega katono nga tetunnagenda mu mbeera eno eya lockdown. Obulamu bwe tubadde tulidinga, gwe simanyi ali eyo obulamu bw'obadde olidinga, n'ekyemmanyi obulamu bwa wano buli so hectic. Kya bulijjo wano omwami okuyisiŋŋanya omukyala ku mulyango. Omwami akola long day, omukyala akola night shift. Handover za ku mulyango, oluusi muwanyisiganya mudduka, ono agenda obudde tebumukwata, ono atuuse leeti, ebintu ebiringa ebyo. Ate bw'ogattako abaweereza mu community n'abaweereza mu kanisa, ate n'ogattako embaga, n'ogattako okufiirwa, kwegamba obulamu nga buli so busy, availability nga nzibu nnyo nnyo nnyo, nga ne programu twazikola dda ez'omwaka guno, ez'omwaka ogujja, okutambula okukola ki, byonna byonna byonna. Naye embeera nejja omulundi gumu ne tubeera nga tulina okudda awaka, buli mbuzi ku nkondo yaayo, okudda awaka n'abantu bo. Era nno oba tewatereeza awaka ng'obadde awaka tolabirirawo, you are coming back face to face with it. Naye embeera eno n'etusobera, twalowooza lyalinga ebyokusaaga lyejjanga, wiiki emu tuzajja kwabeddewo, wiiki eyokubiri, eyokusatu, nga tuli mu wiiki nga yakuna, tuli mu lockdown. Era nkakasa nti nakati mu kuwuliza samoni eno njogera nammwe nga musinzidde mu maka gammwe. Awo nno Dawudi wasinzira n'aggamba nti olabye bwe kuli okulungi, bwe kusanyusa abooluganda okutuula awamu. Maama n'atuula ne taata, taata n'atuula n'abaana, abaana ne batuula ne kkojja, abaana ne batuula ne ssenga, abaana ne batuula ne anti, abaana ne batuula ne jjajja, abazzukulu ne batuula wamu ne bajjajja. Olabe bwe kiri ekirungi, bwe kisanyusa abooluganda okutuula awamu. Olwali lunaku lw'abaami, abaami ffe tusinga okubeera nti tuva nnyo awaka, tubulawo nnyo awaka olw'obuvunaanyizibwa bwe tulina nga ba heads of families. Era embeera eno ng'abaami etunyiga mu ngeri yaayo, kubanga obulamu bwaffe obusinga obungi tuba twamanyira ogenda okuyigga n'okomawo, newankubadde ng'ebintu byakyukamu, naye era byo ebyawandiikibwa obuvunaanyizibwa obw'okukulembera amaka mu buli nsonga yonna yonna bugibwa mwami. Naye twesanze kati nga tuli mu mbeera eno eya lockdown ng'olina okubeera ewakaawo, which is a very good opportunity for family bonding, n'abantu bakutegeere n'abaana bo bategeere. Naye era Dawudi wasinziraawo n'agamba nti olabe bwe kuli okulungi, bwe kusanyusa, nga bw'oli awo abooluganda ng'oli mu ddiiro nga mutudde wamu. N'ayongerako, kubanga akimanyi bulungi nti embeera eno gye tulimu, obulamu bwe twalimu bwali bize, bwalimu ebintu ebirala. Kati bw'omala okubeera nti osangiddwa mu mbeera eno wiiki emu, wiiki bbiri, toyinza genda kola, toyinza kutambula, toyinza kugenda mu bbaala, toyinza kugenda ku pate, toyinza kugenda ku mbaga, awaka. Era kati tusabira waka kubanga ekkanisa yaddayo ate kati ku musingi gwayo ogw'amaka. Kati ekkanisa eri ku family level, era nkimanyi mundaba kati nga musinzira mu kkanisa eyo. Naye Dawudi gy'ayogerako n'agamba nti olabye bwe kuli okulungi, bwe kusanyusa abooluganda okutuula awamu nga batabaganye. Dawudi atugamba nti mu mbeera eno bw'eti eyatugwako obugwe y'ekimaasa nnaku, temubula bisoomooza, tewabulawo bisoomooza. Naye agamba ne bwabeerawo okusoomooza okw'engeri etya, ne bwabeerawo kaluubirirwa, agamba nti okutabagana kubengawo, wabeerewo okutabagana mu mbeera yonna, wabeerewo okusonyiwagana, wabeerewo okusaasirigana, kubanga tuli baaluganda. Ate mu kutabagana okwo n'akunnyonnyola nti ne Katonda mwajja okukola ki? Okuyita okubawa omukisa, kubanga omukisa bagwogerako nti
gwo guli automatic kasita obeera nga otabagana nga mutabaganye nga muli wamu. Ayongera n'agamba nti kiringa amafuta ag'omuwendo omungi agafukibwa ku mutwe ne gakulukuta ku kirevu kya Alooni. Amafuta gano ge boogerako abooluganda mafuta ga muwendo, amafuta is anointing oil. Baagafukanga, Musa yagafuka ku Alooni eyali kabona okumwawula. Naye amafuta gano gasimbolayizinga anointment n'omukisa oguva eri Katonda oguva mu mbeera eno gye tulimu ey'awaka ey'okutabagana. Buli lw'otabagana n'abantu bo ne mu bonding as a family and you celebrate the family life with your family members, awo anointment eva ewa Katonda eba ebatuukako butereevu. Era bongera okugeraganya n'agamba nti ng'omusulo ogwa Kerumooni ogukkira ku nsozi za Sayuuni. Ensozi zino ze boogerako Abaganda bagamba nti obulungi bw'ensozi obulabira wala, naye ensozi zino ze boogerako zaali nnungi bya nsuso ate nga za byafaayo nnyo, nga batuuka n'okulaba nti omusulo ogugwa ku Kerumooni ne ku nsozi za Sayuuni nga bagulabanga ekintu eky'omuwendo omungi, ekintu ekirina omukisa, ekintu eky'ebbeeyi. Era ne bongerako ne bagamba, ayongerako n'agamba nti bw'omala okutuula awamu nga famire ne musanyuka ne mujaganya, ye Katonda automatically ajja kuwa omukisa. Kubanga agamba nti olunyiri lugamba nti kubanga Mukama gye yalagirira omukisa. It's a command, it's a directive, it's automatic. Nti bwe mubeera awamu mu famire nga mutabaganye, omukisa gujja ne gubakkako. Abasinga emikisa tuginoonyeza walala. N'ogenda mu ssabo, n'ogenda gy'ogenze ng'onoonya mukisa n'ogamba nti nze sirina mukisa. Omukisa abooluganda guli awo mu famire w'oli olwaleero mu kiseera kino ekya lockdown, okubeera awamu nga famire ne mubondinga ne mutabagana mu mbeera yonna, omukisa gwa Katonda gujja butereevu gye muli. Naye nga tunaakutuuka ku mbeera ya kutabagana, olwali lunaku lw'abaami, ffe ng'abaami tulina okuddamu emabega. Nti nabagambye nti twali tuli mobile nga osanga tewabeera budde bwakwetegereza kino nakiri. Naye ne twesanga mu mbeera eno gye tulimu ya lockdown ng'oli waka ne famire yo, obuyumba oluusi si bwe butono. Ogendako mu fumbiro nokkirako wansi n'oyambuka n'ogenda mu garden eweza bw'ebeera ennungi ng'ensi eweddeyo. You just rotate around your house. Nga kwegamba mu buli ngeri yonna ekyo Dawudi kyagambye nti olaba bwe kiri ekirungi bwe kisanyusa, kwegamba we should celebrate family life. Naye ng'abaami tulina okwekubamu ttooki nga tetunnaba kutuuka kutabaganya ab'enju yaffe. Tulina okusooka ne twekubamu ttooki. Gwe ng'omwami eyo gy'oli oyimiridde otya? Kubanga ki ekifuula omwami omwami? What makes a man a gentleman? Obuvunaanyizibwa, responsibility. Ogikutte otya ng'omwami? Bw'otunula mu maka awo w'otudde, do you take your responsibility? Oba weekwasa kino nakiri jjojjuuzi buli kimu n'onenya abalala, buli kimu ekitagenze bulungi. A gentleman takes responsibility of his actions. Ne wano kye twebuuza mu time of reflection nti gwe ng'omwami obuvunaanyizibwa obutuukiriza bulungi? Eyo enju gy'olimu ogisasulira renti? Oba tosobodde kusasula renti, ogula emmere, ebbiru z'otunulayo, oba oweereza Kampala eri gwe okola bibyo. Ate n'otuuka oluusi abamu n'ogenda omukazi n'omuyingira n'akamwanyi ke nako n'okayingiramu. Buli lwekubamu ttooki mu maka ago nga totutte buvunaanyizibwa, bwe weekubakubamu contribution yo yenkanawa ng'omwami mu maka, ng'omutwe gw'amaka, contribution yo yenkanawa. Kubanga buli lw'obeera nga contribution yo ntono, nga contribution yo nnafu, kitegeeza oba osuuliridde obuvunaanyizibwa, ate awo obeera potential munobi. Edda baatugambanga nti
bakubalira amalya ne batakubalira mirambo naye nga kiri applicable ku bakyala kubanga abakyala betwakwa tumanyi nti be banoba n'anoba oluusi n'afuna ejjera naye tuli mu mulembe nga n'abaami banoba n'ava mu East London ate n'atandika eddya eddala mu West London naye era ng'ali mu nnyumba ya mukyala abaana bali mu holiday abaana homework bamukolera waka ate twazadde abaana nno nga bagezi bulungi naye omwami ng'omutwe gw'amaka weenyigira mu kuyamba ku baana b'oku homework singa omwana muwala wazze ali ku ya 5 akuwadde ekibuuzo bamuwadde assignment tetuganye oyinza okitunamu bwoti n'olaba sita n'abazungu nga banya caayi ne bikutabula ate n'otandika kwesungusula genda wa mama wo temunsumbuwa ndi bize nkooye naye ng'ekyo onaakomawo ng'omwami kubanga omwana ono naye oba omudisappointinze omwana ono bwe wekuba mu ttooki bano abaana bo b'olina basobola okugamba nti when I grow up I want to be like daddy. Do you inspire them? Wakiri omwana omugamba nti mpaamu obudde n'ogenda ne weebuuzaako katono ku Google n'olyoka okomawo n'okola ki n'obaako ky'omuddamu obutamumalaamu maanyi. Abooluganda tutuukiriza obuvunaanyizibwa ng'abaami mu maka gaffe. Omusajja tuli kale mu lockdown tetukola tewali kukola naye omukyala n'akiira n'afumba caayi n'afumba emmere mukazi wattu ne yeetala n'agenda n'ayoza engoye n'alongoosa awaka naye ggwe ng'omwami olunaku lwonna oli ku remote olwanda remote n'abaana muli ku bubugu oli ku bumotoka ovuga kagenda eno kadde naawe oddeeno obwo bwe buvunaanyizibwa onaasobola otya okutabaganya amakaago nga toteekinze your responsibility as a man. Abaami ku lunaku olwaffe olwaleero tulina okwebeereramu ate nno twabadde tukyali awo ku gw'embuzi okwasentamu amawulire agavaayo ne gatutegeeza nti ate endiga yakoze eki yalinnye enju banaye domestic violence ate akoze eki ataamye be baana baliwo nti lockdown eno bwe baggalawo ebyemizannyo boxing rings ne kickboxing ate byadda mu mayumba gaffe mu byegirisiza ng'ekigotta entula ebikondoomo kyani kya maama kyani kya taata amasepiki mugabuuse ebikopo byasiddwa poliisi egamba nti ne killings zennyini okuttiŋŋana wakati w'abafumbo wakati w'abooluganda kususse mu biseera bino ebya lockdown olw'embeera eno gye tulimu naye nga bw'ogenderera ebigambo bino ebya kabaka Dawudi ne tucelebratinga family life ne tulaba obulungi obuli mu kutuula awamu ne tutabagana ofuna ddi amaanyi agafuna ekikonde. There is no gentleman who can lay his hands on a lady. Teri musajja alimunsa ayinza kuba mukyala. Era twakozwa tugamba nti amaanyi tegalya embazzi si yekola ki si yewaata emmere. Bayibuli ffe ng'abaami etulagira kintu kimu kwagala bakyala baffe. Toyinza kukuba muntu gw'oyagala n'omulumya oba n'otuuka n'okumutta. Awo nno Dawudi watugambira olabe bwe kiri ekirungi bwe kisanyusa abooluganda okutuula awamu nga batabaganye. Ekigambo kutabagana ebyawandiikibwa ebyokubiri bye tusomye bye njagala okumaliriza nabyo nga tulaba nti Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali amaze okuzuukira n'akomawo okweyoleka eri abayigiriza be n'abeerako obubaka obw'amaanyi bwe yabalekera entanda gye yabalekera. Ng'omwami ampuliriza olwaleero singa otudde awo Mukama waffe Yesu Kristo n'ajja n'akugamba nti owange kiki ennyinza okukulekera essaawa eno kiki olowoozaako ki ekikuli ku mutwe. What are you going to do after lockdown? What are you looking forward to do? Olowooza ki olweraliikirira ki ekikweraliikiriza? Olowooza ku kalinaaye yaziŋŋamye, olowooza ku mirimu gyo abadde self employed. Abamu waliwo be bayita ba ZZ zenkolawo zendya ababba abo ate bambi beeraliikira mmere ey'okulya kiki ekinaddako. Abamu bambi emirimu gyabwe gyabafudde tebamanyi gye badda. Bintu ki ebikuli ku mutwe? Walowoozeza nti Mukama waffe bwe yalize yalibadde
tunuulira ensonga ezo ze tulowooza nti enkulu nnyo ze zitusuza nga tukukunadde nga lumonde mu kikata. Naye mwana wattu weewuunye, ye Mukama waffe Yesu Kristo bwe yalabikira abayigiriza abo bwe yabeeyoleka, yabagamba nti emirembe, nga bwe tusomye, emirembe gibe mu mmwe. Yabalekera mirembe. Abooluganda, emirembe kikulu nnyo mu maka gaffe. Emirembe kikulu nnyo nga tuli mu mbeera eno eya lockdown. Era nga bwe mbagambye, Dawudi nga bw'agamba nti nga mumaze okubeera awamu ng'abooluganda, nga mutabaganye, nga mumaze okufuna n'omukisa gwa Katonda, mbaagaliza eyo yonna gye muli okweyagalira mirembe egyo Mukama waffe Yesu Kristo gye yatulekera. Mukama abeere naamwe. Tuddemu enzikiriza y'abatume. Nzikiriza Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana we omu yekka, Mukama waffe, yazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maliyamu, eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu. Olunaku olwakusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, naye alivaayo kukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna era ebuna wonna, n'okussa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyiyibwa ebibi, n'okuzuukira okw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Essaala ez'okwegayirira. Katonda Ayinza Byonna, tukwebaza olw'okututuusa ku mwezi guno ogwa Meeyi, mu Luganda gwe tuyita muzigo, omwezi gw'abaami ate era nga gwe mwezi gw'abakozi. Ayi Katonda Ayinza Byonna, eyatuwa eggwanga erya Uganda na lino lye tubeera ku mawanga, tukwegayirira n'obuwombeefu okubeera buli omu ku ffe okujjukiranga bulijjo ekirabo ekyo era n'okugonderanga by'osiima nga tusanyuka. Owe omukisa byonna bye tukola ne bye tuyiga mu mpisa ennungi. Otulokole, oggyemu ettemu, obukyayi, obutakkirizaganya, n'okutabukatabuka, amalala, ejjoogo, n'okuyiikiriza mu buli kibi ekirala kyonna ekyonoona. Otuggyemu ejjoogo n'ebirala byonna, okuume eddembe lyaffe era okume wamu amawanga n'ennimi n'ebika by'abantu ebiri mu mawanga gano, Bungereza ne Uganda. Ofuke omwoyo gwo omutukuvu mu abo bonna abalina obusobozi bw'obuyinza, abali mu gavumenti n'abo abali mu opozitioni be tulowooza nti bajja kufuuka gavumenti mu buseera ebijja, olw'okuleetera emirembe n'obwenkanya mu nsi yaffe. Bwe tutyo bwe tugondera ebiragiro byo, tubeere ekyokulabirako eri amawanga gonna mu nsi olw'okukugulumiza. Mu biro eby'okugaggawala otujjuzeemu ebirowoozo ebyebaza, era mu biro eby'ennaku tubeere wamu okukwesigira ddala mu mazima. Byonna bino tubisabye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Mukama, twongera okusabira abafuzi, naddala Queen wa Bungereza, Queen Elizabeth owookubiri, gavumenti ye n'okutuukira ddala wansi ku counties ne boroughs, kuba abo be bakolagana n'abantu. Ate tusabira
abafuzi ab'ensikirano naddala kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Tusabira n'abakulembeze abalala ab'ebitundu ng'omukama w'Ettoolo, omukama w'Enkole, Kyabazinga w'e Busoga n'abalala. Tusaba obafukeko omwoyo gwo omutukuvu basobole okukola obulungi emirimu gye wabakwasa. Katweyongere okwegayirira nga tusabira amakanisa naddala mu biseera bino ebyakazigizigi ono wa COVID-19 nga amakanisa agasinga gaggaddwa. Tusabira abakulembeze baago obasobozese okuluŋŋamya abakristaayo babeeko enkola yonna gye basobola okukola okuba nti batambula nabo. Tusabira Archbishopu waffe omupya e Uganda, Archbishop Kazimba, era ne babishopu bonna bakolagana nabo n'ekkanisa yonna eya Uganda. Tusabira n'ekkanisa eya wano, Archbishop w'e Canterbury ne babishop ow'e Southwark atutwala, naye ne babishopu bonna abali mu Bungereza ne bakolagana nabo bavika ba reverend bonna abasumba abaweereza abo. Wambakwasa omulimu ogw'okuleeta emirembe n'okuyigiriza eddiini n'okuyigiriza abantu ekitiibwa kyo ekitukuvu. Tujjukira ekkanisa eziri awalala wonna mu nsi ate ng'ezimu ziyigganyizibwa naddala mu bitundu nga e China, mu Egypt ne mu Syria. Abakozi baabo bonna batalize obulabe bwonna obubatuusibwako abantu abatali balungi. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Katonda ayinza byonna, afuga amawanga gonna, tuli mu kiseera ekizibu naddala olw'akawumpuli ono eyatujjira. Ayi Katonda ayinza byonna, eyabonereza abantu bo n'olumbe mu lukoola olw'obusungu bwo, kubanga baajeemera nnyo Musa ne Alooni, era ne mu mirembe gya Kabaka Dawudi eyassa n'olumbe abantu 7,000, naye n'ojjukira n'osaasira be walokola abaasigalawo. Otusaasire ffe abanaku abalina ebibi abajjiriddwa kaakano olumbe luno olw'akawumpuli ono owa COVID, olungi ennyo olubunye naddala mu nsi zino eza Bulaaya ne mu Amerika, era olusse olulimu n'okufa abantu abangi abatokomokedde omwo. Tusabira bonna abafiiriddwa ab'eŋŋanda obagumye, era tumanyi nti mu biro ebyo nga bwe wakkiriza omutango n'olagira malayika eyazikiriza okuleka okukangavvula abantu bo, era ne kaakano tukwegayirira okkirize bw'otyo okutuggyako olumbe luno n'endwadde endala embi, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ayi Mukama, tusabira n'ensi
endala zonna eziri mu bizibu, naddala ensi eziri mu ntalo nga Yemen. Abaana bangi n'abakyala n'abantu bafudde ate nga tebalina musango. Ensi nga Syria bafiiriddwa abantu bangi nnyo, n'ensi endala naddala e China n'obulwadde buno bwali tebunnatuukayo baali batulugunya abasiraamu. Mukama alize obulabe bw'abalabe baabwe, obateekeko omukono gwo ogwa kkono, obawonye ekibambulira ky'abalabe abo. Okusabira abatuvaako. Ayi Katonda ow'emyoyo gy'abantu bonna, tukutendereza nga tugulumiza erinnya lyo ettukuvu olw'abaweereza abo bonna abaamaliriza olugendo lwabwe mu nsi muno. Naddala tujjukira abaatuvaako, omukyala Evelyn Mbuga Nakyanzi, omwami Livingstone Lutaaya, omwami Henry Mukasa, omukyala Judith Namuli, omukyala Rose Kuteesa, mwami Kasiita, mwami Saamu Bayizzi, Profesa Senteza Kajubi, Maama Naomi Nambuga Olubwama, Profesa era Ssaalongo Herbert Kanaabi Nsubuga, Maama Catherine Nakajiri Kijjambu, Douglas, mwami Douglas Kasirye gwe twabeeranga naye wano e Bungereza, muganda waffe Peter Wasula, taata Christopher Akisoferi Sekanwagi, Oweekitiibwa Jimmy Bakyayi. Tukwegayirira olw'obujulirwa n'okukkiriza kwabwe, onyweze essuubi mu bulamu bwaffe wamu nabo, naffe bwe tutyo tusangibwe nga tusaanye okugabana ku busika bw'abatukuvu bonna. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Kati ffenna twatule ekisa. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwa Katonda, n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Kati twanirize omukubiriza wa Bukristaayo. Kubiriza. Mbaaniriza mwenna bassebo ne bannyabo mu kusaba kwaffe okwa leero. Twebaza Mukama olw'ekirabo ky'obulamu kye tutegeera omuwendo mu kaseera kano ke tulimu. Nsaasira mwenna abafiiriddwa abaagalwa bammwe mu myezi ebiri gye tukubye amabega olwa COVID-19, endwadde endala oba ensonga endala. Neebaza nnyo abaweereza baffe abatulyowa emyoyo n'abo bonna abakola obutaweera nga bategeka okusaba okw'enjawulo okuzzaamu abantu baffe essuubi. Neebaza abajjanjabi mwenna ne bakiwakazi aba buli ttuluba olw'obuvumu bwe mulaze mu kutambuza emirimu egiyamba eggwanga okusigala nga litambula. Eno Sande ye y'Abaami mu kusinza mu Luganda eWaterloo. Neebaza ak'ensusso abaami bonna abeetabye mu kutegeka okusaba kuno. Neebaza nnyo omukungu Enoch Kiyaga olw'ekigambo ekituzimbye. Katuwulire obubaka obw'enjawulo obuvudde eri abaami. Mbalamusizza mu biti byammwe bassebo ne bannyabo. Amannya agange nze Stephen Kafeero. Tuli mu kiseera eky'okweraliikirira.
tuli mu kiseera eky'okubonaabona, tuli mu kiseera eky'obutamanya kiddako. Abaami, kino kye kiseera tube bagumu. Kitaffe atwagala ennyo, Mukama Katonda agamba ebintu byonna bitutuukako olw'obulungi ffe abamwagala. Ng'abaami eri enju zaffe tubeere bakulembeze. Ng'abaami tubaagale abantu baffe. Ng'abaami tubasitule. Ng'abaami tusseeyo emyoyo gyaffe okufaayo ku mbeera zaabwe. Buno obubaka obuddako kye kigambo kyaffe eky'abaami ab'okusinza mu Luganda eWaterloo eri mmwe. Abanga abaami bannange mu kyeyo tuli mu kabaate, tuli mu biwoobe, tutambuza nnaku ono kawumpuli twagira nabe. Bannange covid kawumpuli ono zisa byalo afuuse emboozi yajjanga asaaga mbu yasooka China, wuuyo mu Europe, yogayoga mu America, neeyo mu Africa twagira nabe. Bwakukwatako obwatigwe munnange essaala ng'onyiikira, anti omubiri nga gukubuguma, aga amaaso myumyumyu, olwo ennyindo zikulukuta, ng'ekifuba kikuzitowa, emimiro gibalagala, n'akusensera mu mawuggwe, ng'emikono gikumenyeka, ng'amagulu gajujumira, ng'omugongo gukubwatuka, wenna n'osensebuka twagira nabe. Ebyokugendako eyo mu birabo ebyo byakoma, okukyalira ab'eŋŋanda ogw'omuziro, okugendako mu kkanisa ogw'omusango, n'osaasira abawulu bambi abali bokka twagirwa nabe. Bannange abaami twekembe, tukwatire wamu tweyambe, tulwanyise ekirwadde kitutta, tuulako awaka weekuume, abakyala tubayambe emirimu, abaana tubayambe okusoma, tubayigirize okweyonja, engalo tuzinaabe zitukule, twegayirire Katonda atuwanguza olumbe luno twagirwa nabe. Neebaza nnyo omukulu w'abaami omwami Stephen Kafeero olw'obukulembeze obulungi obwolesezza obumu mu baami. Ebirabo ebyaweebwayo mu March 2020 ebirabo byali pound 241 ne pence 35, obweyamo pound 82, okwebaza pound 203 ne pence 2, ebirala nga mwe mwali Archbishop Fund pound 261 ne pence 94, omugatte ne zibeera pound 1535 ne pence 31. Mu April ngeno yali service yaffe eyasooka ey'omutimbagano nga ekkanisa ziggaddwawo, tewali birabo. Obweyamo bwali pound 95 nga zino zaava mu direct debits, okwebaza tewali, omugatte pound 95. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bassebo ne bannyabo. Abakristaayo bannange mbakubira omulanga nti ekituuseewo olwa COVID-19 kitulage obukulu obuli mu kuteeka mu nkola direct debits, tusobole okuwa obweyamo ne lwe tutasobodde kubeera mu kkanisa mu buntu. Tugambe bw'oba ogenzeeko okuwummulako eka e Uganda ng'ogenda kulwawo, obweyamo obwo buyamba okutambuza emirimu gy'ekkanisa, Mukama nga waaba atuluŋŋamizza. N'olw'ensonga eyo nsaba mbajjukize bank details ez'ekkanisa y'Okusinza mu Luganda e Waterloo. Erinnya lya account Okusinza mu Luganda, account number eri 2070 4954 20704954. Sort code eri 206788 206788. Abalwadde tulina wakati muffe abalwadde bangi olw'embeera eriwo ne COVID-19, naye mu kyo twebaza Mukama
olw'obujjanjabi bw'alaze abakristaayo bannaffe abaalumbibwa obulwadde nga bamu balwalidde waka, abalala bali mu malwaliro nga kuliko n'abali mu intensive care unit. Tujjukira era tusabira bannaffe bano abaalwala. Ssentebe w'akakiiko akaddukanya okusinza mu Luganda, omwami Timothy Musajja Akaawa, Father Gerald Balinnya, mwami Dan Lwasa Kamya, omumbejja Evelyn Nasiwa, omwami Michael Bukenya, omukyala Elizabeth Lubega, omwami Richard Lubega, n'abalala bangi nnyo. Abalwadde ku ssaawa eno tulina omukyala Margaret Walusimbi ne mukyala Serufusa, era nga bwe ŋŋambye n'abalala bangi nnyo be tunaba kumanya oba batanaba kutubuulira, naye bonna tubateeka mu maaso ga Mukama abalaga obujjanjabi. Okubika, tujjukira abantu baffe abatuvudde ku maaso mu biro bino. Mu batuvuddeko tulina mu mukyala Margaret Sally, mukyala Betty Sengoba owe Sweden, mukyala Rita Nantongo Kangave, mukyala Erina Zikusooka, mukyala Nancy Kigozi, mukyala Harriet Naziwa, mukyala Mary Kakande, mukyala Sarah Mugoya, Paul Kasedde owe Uganda, mukyala Sarah Nakayiwa owe Glasgow, n'omwami Sulaiman Mayambala owe Crowley. Mmanyi nti eriyo abantu abalala bangi nnyo be tutanaba kumanya, naye tusaba Mukama emyoyo gy'abatugenzeeko agiwummuze emirembe, era n'abo be balese emabega abagumye. Bino bye bigenda okubaawo nga 17 May tujja kuba n'olukuŋŋaana lw'akakiiko akafuga okusinza mu Luganda. Eri abo bonna balina birthdays, amazaalibwa mu May, banaye tubaagaliza amazaalibwa amalungi n'omwezi omulungi. June nga 7 tujja kuba n'okusaba kwaffe nga omutwe kwolwo gujja kuba abajulizi, era twesunga okusaba okwo. Ku kyakakiiko ak'okusinza mu Luganda, banaye nga bulijjo ebirowoozo byanirizibwa, mutuweereze ebirowoozo, ebintu bye mwali agadde tuteeseeko oba okuteeka mu nkola. Nga mmaliriza, nali agadde okubajjukiza bannange nga mbakubira omulanga naddala abo ababeera bokka mu mayumba, okufuna contact person, omuntu gw'owuliziganya naye buli lunaku, ng'ate omuntu oyo omuwadde erinnya n'essimu ey'abantu ab'ewammwe e Uganda. Kikulu nnyo kubanga kisobola okuwonya obulamu bwo. Singa oba weetaaza obuyambi obw'ekikugu nga olumbe lukusinzizza amaanyi mu nju, banaye temukitwala nga kyakuzannyisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpuliriza bassebo ne bannyabo. Mbaagaliza omwezi omulungi, mwekuume, mugoberere amateeka agatuweereddwa. Tunyiikire nnyo okusabiragana, naye ekisinga obukulu tetugwamu ssuubi. Mukama abeere nammwe. Essaala zaffe ezisembayo. Jjukirayi Mukama ky'okoze mu ffe, so si ebitusaanidde, era nga bw'otuyisa okuweereza, saanyiza okuyitibwa kwaffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. N'emirembe gya Katonda egisinga okutegeera kwonna gikuume emitima gyammwe n'amagezi gammwe olw'okunoonya n'okwagala Katonda Kitaffe n'Omwana we Yesu Kristo, n'omukisa gwa Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu bibeere nammwe, bireme okubavaako emirembe n'emirembe. Amiina.